Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno ababaka ba Paalamenti abakabondoka NRM baavaayo mu lwatu ne banja enteekateeka yaabwe ey'okuleeta ennongoosereza mu kawaayiro 120 akassemateeka w'eggwanga okuggyawo ekkomo ku myaka gya pulezidenti. Originally they were provoked by these malicious people who were busy. Kino kize kiwakanyizibwa ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abantu abalala. Tulayidde okufa n'obutanyagwa. Tujja kufanga tukuuma ssemateeka tujja gikwatako ekyo kyawedde. Leero ebibiina by'obwannakyewa byogedde era nga bisabye abakulembeze b'eddiini okuvaayo mu lwato ku nsonga eno. Ssaabakristu w'ekitanga Reverend Father Gaetano Batanyenga ategeezezza nga bwe buli obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'amadiini okulungamya abakulembeze bwe babeera bakyamye. In most cases we forget to think that even these leaders who are oppressing God's children, they also need our intervention as religious leaders. Simwe Angela ategeezezza nti bagudde mu lukwe olw'okuwa ababaka ensimbi basobole okuyisa ebbago lino ekintu kye bavumiridde. Twagudde mu lukwe mbuno ba MP oba ba NRM Member of Parliament bagenda baweebwa miliyoni 3 buli omu. Ezo wozibalabalamu waba ziweramu biliyoni 9 n'okusoba. Ezo sente zandizimbye amalwaliro zandyongedde ku masomero. Kansa twawulira mu ekyuma kya kusasulira. Bavumiridde n'ebyayogeddwa. Minisita Evelyn Anite bwe yategeezezza nga bwe batali kigenda kubalemesa kukyusa kawaayiro nga balina amagye. As we don't go looking for support, we are the party in government, we have the support of the maje. Tugamba amaje sigegamba teeka mu buyinza. Tiwali ajja kutiisa muntu wano. Abo boolabye boogera bayinza n'okusula mu State House olwaleero. Bwe bati bakunze bannayuganda okulwanira ssemateeka w'eggwanga aleme okutyoboolebwa. Nti omulimu gw'okulwanira ssemateeka mulimu ogutukakatako nga bannayuganda era ogutuweebwa ssemateeka waffe. Naye tuleme kutunulira emyaka tebalema gikwatako. Emyaka si kikulu nnyo. Ekikulu bwe buweereza, ekikulu bwe bukozi, ekikulu gy'emirembe. N'omubaka w'Ennakawa Michael Kabaziguruka asabye babaka banne naddala ab'ekibiina kya NRM okwekuba mu kifuba balowooze ku bannayuganda ababassaamu obwesige okukuuma ssemateeka gwe baagala okutyoboola. Abayinza okuba nga bakikoze mu butamanya oba nga bawabizibwa beekuwe mu kifuba baagala nnyo eggwanga lino okusinga omuntu kinoomu. That the Constitution is not a Bible. It's only the Bible which closes by saying no one should add a word or deduct. Ategeezezza nti okuggyako ku myaka gya pulezidenti kyabulabe eri eggwanga. Buli ekisoboka okulaba nti for the first time mu ggwanga muno tufuna okukyusa obukulembeze mu mirembe. Bino byogeredde maka geruzira gyapokyeza n'ebisago oluvannyuma lw'okugwa akabenje akamu kutula amagolo ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omusanvu. Bo bannakibiina kya NRM mu disitulikiti ey'Eryantonde bawagidde eky'okujja ekkomo ku myaka gya pulezidenti. Eky'ekkomo ku myaka tetukirinaako nsonga yonna. Pulezidenti asobola okugenda mu maaso kuba pulezidenti waffe akyasobola okutukulembera. Bano babadde mu nsisinkano yaabwe eyeetabiddwamu n'omubaka omukyalo owa disitulikiti Kemirembe Pauline. Ssentebe w'ekibiina ekyo Elias Sewanda gy'ategeezezza nti baagala akawaayiro ako kakyusibwe kubanga bakyalina bingi bye beetaaga mu Pulezidenti Museveni. Tulinamu essuubi ddene nti n'ebintu birala byonna bijja kukolebwa era bijjagenda mu maaso. Solongazi olubuto lukolansi, solongazi nibamize magulu, solongazi ndya bishobora Omubaka Pauline asabye bannakibiina okutambulira awamu ku nsonga eno. What we want to fight for ni pate yitu kuguma obutegetsi.